GNDP is going to tell us what they are going to do for us. Thank you for coming. So I'll short notice, but and then we'll take it from there. Thank you. I forgot to. She has planted so many trees in her school, so she's going to share how it can be done. Then someone asked the question, talked about animals. There is a plan. The budget may not be adequate. If funds permit, don't say they say they are going to pay, but it's in the plan. It's in the plan. Then someone talked about dry. We want to do so, but don't worry, we are. Thank you very much, Commissioner. Let me go and find out if our tea is ready because the sugar levels are fast dropping. But in Abakulu b'amasomero naddala gano aga seed schools ge tuzimbye, ssente zonna zibadde za gavumenti. Abavudde ku mulemwa guno tugenda kubagangavula kubanga tetukkiriza okuva ku mulamwa gwa gavumenti. Gavumenti erina objectives 3. Twagala abaana basome, twagala embeera y'okusoma ebeere waggulu n'ebirala. Kati tetukkiriza era amasomero gano tegakkirizibwa kuva ku mulamwa gwe twagenderera. Nkubiriza abakulu b'amasomero bano aba seed school nti zino seed school zaffe gavumenti etaddemu ensimbi okuzizimba. Ekigendererwa kya gavumenti abaana okusoma okuva eka bajje basome, ate mbagambye gano amasomero si ga kusasula, gano amasomero si ga bisulo,
abaana tebannakusula awo kubanga tetwagazimba nti gabeere ga bisulo, tetwagazimba nti gasasule. This is use free secondary education. Tuli wano ku Rider Hotel Eseta n'abakulu b'amasomero, tuyiseeko abakulu b'amasomero 5 abavudde mu masomero gaffe ge tuva okuzimba aga seed schools. Naye ekigendererwa tugenda kuzimba emiti mu masomero gonna mu Uganda, naye nga tusooka n'amasomero gano aga seed schools 5. Eno projekiti bagiyita Nehemia Initiative nga minisita waffe Mama Janet Museveni yagironkinga nga 11 ku Teriet High School e Kapchorwa. Twatandikireyo okuzimba emiti, kati tuli wano tugenda kuzimba emiti mu masomero amalala. Tutandiseeko na gano aga City School, okuva awo tuyingire mu masomero gonna amalala. Okuzimba emiti gigenda kubeera mu masomero gonna mu Uganda, aga secondary n'aga primary. Naye kubanga tetulina ensimbi zimala, tuli kutandika n'amatono, tuli kutandikawo n'5 tuveewo tudde ku malala. Naye ekigendererwa ekisinga tulina okutayiminga obudde obw'enkuba, era kati emiti gye tugenda okuzimba tuli kutayiminga enkuba enetandise, kyetuva tuyise abakulu b'amasomero bano tutandike puroguramu eyo. Gavumenti terina nsimbi, naye tuli kuyambibwako ne UNDP. UNDP eriyo tuyamba okutuwa ku ssente. Batandiseeyo ne $20,000 eza $, ze tuli okutandika nazo. Gange bampita Daniel Omodo, nkola nga ofiisa w'obutonde bw'ensi mu kitongole ky'amawanga amagatte ekikwatagana ku nkulaakulana. Pulojekiti ey'okusimba emiti n'okuyonja obutonde bw'ensi mu masomero mu Uganda, era nga pulojekiti eno ewagirwa ekitongole kyaffe ekya UNDP nga tuwaayo $, z'ensimbi $20,000, era nga pulojekiti egenda kumala emyaka 3. Tutandise n'amasomero 50, naye nga tusuubira nti gavumenti ejja kugigaziya ku masomero amalala gonna gye bujja mu maaso. Ekizibu kye tusinga okuba nakyo mu butonde bw'ensi, ffenna tukimanyi, ebibira byaffe bitemeddwa, bigenda bikendeera, era n'entobazi zonna zigenda zikola ki? Ziggwaawo. Tuyina n'ebizibu ebirala bye tumanyi obulungi ng'amataba, enkuba bw'etonnya, oba n'ekyeya mu bifo ebitafuna nkuba, nga bino byonna bireeterwa obutaba na miti egimala. So pulojekiti eno tusuubira nti bwe tunaakolagana n'amasomero, amasomero gajja kukiteekamu amaanyi, gayigirize abaana baddeyo awaka ate bayigirize bazadde baabwe. Tulabe nti Uganda eno eyongera okuba n'ebibira n'obungi bw'emiti, butuyambe okulongoosa obutonde bw'ensi. Amanya gange nze Hajja Janat Namujuzi Kakumba, Head Teacher Sugu Seed School eBuyikwe District. Nga omuntu personally njagala nnyo okusimba emiti. It is my passion okubeera nga ndi mu environment eri green, era ndowooza nti n'abaana ebakola bulungi nnyo kubanga ejjamu n'ebirungi bingi. Bwe baba wabeewo emiti, omusana tegubookya nnyo, tebabeera nnyo na nfuufu, bafuna we basomera nga waliwo akawewo akalungi. Ate naddala amasomero gaffe gano amapya, Ministry of Education and Sports ge yatuwa,
tegayina fence. Kati bwe tubeera nga tusimbye emiti egyo gijja kukola nga boundaries okulaga wawe tukoma, ate gituwa okubeera nti space eyo ebeera gazetted bulungi nga tusobola ogikoleramu emirimu mingi. Kale twebaza okubeera nti tuli abamu ku eno project era tusaba Mukama Katonda atusobozesa okubeera nga tugitwala mu maaso era nga tugikola bulungi. I'm happy for you, NDP and Ministry of Education, for this initiative of greening schools. One, our schools, being the newly constructed schools, had challenges of environmental conservation, lacking trees that might act as windbreakers. So we are very happy for this initiative, as they are going to help us to plant more trees, which will act as boundaries to secure our land for the school. One of the challenges that we have been facing is encroachment by neighbors through grazing in animals, and by planting trees, it will act as boundaries and will also help us to conserve the environment. They will provide shade for the learners, and even we have learned that we shall even plant trees that will act as fruits. So they will help the school in many ways, as we shall benefit with time. We have also seen that they will also support us in collecting water. They were asking us about the sources of water. I think they will also support us in making sure that we have permanent sources of water to support this tree planting project. We are very grateful, and some of us who have land, I think we shall benefit a lot. Like my school has 13 acres of land, so it will benefit from the tree planting in the compound and even from the wood lot.